manji getukuletedde olunaku olwaleero naye mugo talina kuba nti noosubwa. Kaye Wisdom Bamwabiza. So ng'ate mukyala wa Christopher kati omugenzi Avudeyo n'agamba nti si wa kupondoka okutuusa ng'ategedde ekyasse baawe. Tukwanirizaako ku Newspark channel webale kujja kumirako kyolina okusooka okukola kwe kuba nti nno olikinga video eno ate era olekewawo obubaka wo mu comment section tujja kubeera nti tubusoma kw'ossa n'okusubscribinga eri gwe atanaba kuba nti nno okikola n'okunyiga akade ka notification tubeere nga tugendera ddala mu maaso. Tutandise ne Kaye Wisdom munnange ono bavuddeyo ne babeera nti no bamwabya. Kaye Wisdom jjukira nti ayogera nnyo ate ennaku zino balina olutalo oba tebazibonga bulungi ne blogger ayitibwa Eddie Mezaya. Okusinziira ku bubaka obwateereddwayo ku mutimbagano ku Facebook page eya Eddie Mezaya munnange eyeeyita family member owa Kaye Wisdom yavuddeyo n'abaako obubaka bwamuwa era nga bwe buno mukwano. Screenshot esooka yeeyo mukwano ng'agamba mbu yakula ne Kaye Wisdom era nga bakulira wali eri ekawaala era bino yategeezezza nti no maama wa Kaye Wisdom yenna menya era nga yali sister wa taata woono family member oba eyeeyita family member era nga amanyi nnyo Kaye Wisdom. Ono yavuddeyo n'agamba nti maama wa Kaye Wisdom yali nnaasi wabula oluvannyuma ya joininga gavumenti y'Obote. Yavuddeyo n'ategeeza nti nno maama wa Kaye Wisdom yali mubi nnyo. Screenshot zizo mukwano si byaffe nga ba Newspark channel. Screenshot zino zaateereddwayo ku mutimbagano gwa Eddie Mezaya n'agamba nti maama wa Kaye Wisdom yali mubi nnyo. Si mubi nti no mu face oba mu ndabika naye mu bikolwa bye okusinziira kwono eyeeyita family member. Screenshot yeeyo mukwano osobola okuba nti no ogenda wamu naffe nga obubaka buno obusomamu. Ate era ono yavuddeyo n'alyoka agamba nti mbu maama wa Kaye Wisdom ye yatta taata wa Kaye Wisdom. Bwe bityo nno bwe biri mukwano tuli mu mbu. Tetuyinza confirminga nti no byaddala naye eyeeyita family member owa Kaye Wisdom munnange era ng'ono yagambye nti baakula bonna ye yavuddeyo n'awa obubaka buno oba information eno. Era no yavuddeyo n'agamba nti alina ne sister ayitibwa Slivia ng'ono ali mu UPDF era nga munnange ono yafumbirwa omusajja ow'amaanyi ennyo mu UPDF. Bwebityo nno bwebiri yagambye nti Kaye Wisdom yakulira mu nnaku baali baavu nnyo ewaabwe tomulaba kuba nti nno alumbagana buli muntu. Bwebityo nno bwebiri screenshot endala yeeyo mukwano osobola okuba nti nno obisomaasomamu bwebityo bwebiri. Ono yategeezezza nti nno babazaala abaana 7 naye nga bano bonna bataata baabwe bwanjawulo. Bannange bino bikanga nti tewali ku baana bano amanyi taata we era mbunna abamu bataata baabwe omukyalo ono oba maama wa Kaye Wisdom mbu ye yabatta. Bannange bwe bityo bwe biri mukwano Kaye Wisdom bavuddeyo ne bamwabya. Tujja genda mu maaso n'okuba nti nno tukutuusaako bye tunaba tufunyeewo katulinde tulabe Kaye Wisdom ensonga zino ezimwogeddwako oba ebimwogeddwako abyogerako ki. Eyo nno nga tuvuddeyo mu mawulire amalala. Jjukira nti olunaku olw'eggulo twakitegedde nti eyali ex w'omumbejja Komuntale munange yavudde mu bulamu bw'ensi era yasangiddwa mu nnyumba ye nga mufu oba nga yavudde mu bulamu bw'ensi wabula nga okufa kwe oba ekyamuleetedde okuba nti nno asangibwa ng'afiiridde mu nnyumba tekinaba kuba nti nno kitegeerekeka bulungi. Twogera nno ku Duke Christopher naye nga agambibwa okuba nti abadde mukyala we oba mukyala wa Duke Christopher yavuddeyo n'ateekayo obubaka ku mutimbagano bambi n'agamba nti I loved him more than I loved anybody. Bw'atyo bwe yavuddeyo n'agamba ng'olwo nno agamba ku mwagalwa we Duke
Christopher. Ono nno era yavuddeyo n'ateekayo obubaka obulala ng'agamba nti tagenda kupondoka okutuusa nga ategedde ekyasse omwagalwa we. Yagambye nti I just want my baby back. I want him to be here with me, laughing, having good time. We loved each other. I won't get rest until I know what happened to him and what time he died. Bw'atyo bwe yavuddeyo n'ategeeza. Bambi omugenzi Duke Christopher baaliko mu mukwano era yali mwagalwa wa Princess Komontale. Amawulire ago olunaku olweggulo tegatukoze bulungi naye nga tusabe Mukama Katonda abeere ng'agumya abafamire. Tujja kuwa bye tunaaba tufunyeewo ekyamuleetedde okuva mu bulamu bw'ensi eno bingi ebitandise okuyitiŋŋana nti bambi abadde ne stress ate abalala bagamba nti byandibanga bidagalalagala bwe bityo no mukwano bwe biri naye ng'omwagalwa we yavuddeyo n'agamba nti yes babadde n'obutakkaanya ng'omanyi nti nno bibaawo mu baagalana leero ne mubeera nga mulina obutakkaanya ate era ne mubeera nga mubisolovinze. Omwagalwa we yavuddeyo n'ategeeza nti obutakkaanya bubaddewo naye era tagenda kubeera nti arrestinga oba awumula paka ng'ategedde ekituufu ekiyinza okuba nga kye kyaviiriddeko omwagalwa we okuva mu bulamu bw'ensi eno. Eyo nno nga tuvuddeyo mukwano mu mawulire amalala agatali malungi. Jjukira nti Keko video ye yalese abantu bangi nga bawebuuza ki ekyamutuukako. Okitegeera nga n'abamu bagamba nti byandibanga biragalalagala. Naye omuyimbi ayitibwa Chandiru avuddeyo n'abaako obubaka bwawa Keko kubanga ffenna tujjukira bulungi nti Chandiru yaliko mu mbeera eno. Okitegeera nno mukwano yavuddeyo n'abaako obubaka bwamuwa katubeere nga tumukuwa obeere nti n'omukwano omwewulirirako. Ekibuuzo kye yalese mu ddiiro yagambye nti Keko yeetaagibwa okuyambibwa kubanga singa aba yeetaaze okuba nti nayambibwa ajja kubanga asimatuka embeera eno okusinziira ku Chandiru. Katubeere nga tumukuwa mukwano. Basically, when it comes to that, the desire will keep coming, of course, because personally, Nachiko's for about 5 years, so sometimes it comes back, you know, then it crosses my mind of uncles. They say, when I sit down and think about what I am going through right now, because I'm still paying the consequences for my actions. Kati ngena nendowooza ebintu byendi mukuyitamu kati ebintu bye najja nga mpitamu ng'abantu bali muku they make up stories about me or there's articles about me, bad articles here and there. Nenekubamu kasirapu nengamba nedda Jackie, you're not ready to go through this again. Okay, physically I am very fine, which I thank God for, because nali sikisuubira nti nsobola kuwona oba amava gasobola okuwona naye gaawona, and I'm very grateful to God for that. When it comes to Keko, personally I'm very saddened by what I have seen. You know, actually another day I didn't know about, people were talking about the video and I didn't think it was like that. It was like that bad. But ekintu kyetaaga okumanya is she still has people that love her. If she believes those that were closest to her, for example, don't love her, there's so many fans who are filled with love, who are praying for her. For me personally, apart from my prayers and the people that loved me, the fans also were there. So she should not think at one point that life is over, everything is done. I mean, if I was able to get out of addiction, who can't? Anybody can. The thing is she willing to do it? She has to put it within herself that she can do it and she can get out of whatever it is that she's in right now. Nothing is permanent. No situation is permanent. And God always makes you go through a situation for a purpose and because he knows you can overcome it. So we are here for her, whatever it is, whatever solution Shadrach can come up with. If she's to come back, there's people who are here for. Bweto tamuda obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku Newspark channel. Tujagenda maaso n'okuba nti nutukwa amawulire ge tunaaba tufunyewo. Wekumira kweno yokka ekuwe amawulire agesigika, amawulire agakakasiddwa. Wona wasinza okuba nti no travel oyinza okuba nga oli mu ggwanga lyattu Uganda oba wabweru w'eggwanga. Tumanyi nti no tulina abantu bangi abatufollowinga nga tebali mu ggwanga lyattu Uganda. Tubagala nnyo era tubaagaliza ebirungi byonna bye musinga okwagala. Mukama abeerenga abibawa n'abali mu ggwanga lyattu Uganda namwe tubasabira mikisa 2022 abeere ntino abatambulira bulungi. Beera bulungi, weeraba mukwano obadde ne Esther Potable wano ku Newspark channel.